وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أيها المسلمون، اعلموا أن أصدق الكلام كتاب الله، وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وكل محدثاتها بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. atenderezebwa Allah subhanahu wa ta'ala, oyo Allah nyini matendo, atenderebwa na Allah subhanahu wa ta'ala mugulu ne munsi, eyatutonda n'ekigendererwa ekinene ekyokubeera yawulibwa. wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ekyatonza amajinni n'abantu kusinza Allah. fubanga nnyo mu bulamu buno obw'ensi an tuhaqqika hadhihi alghaya, otuukirize ekigendererwa ekyo ekinene. mission eyatuleeta mu bulamu buno obw'ensi kwawula Allah. mission yaffe okujja mu bulamu buno obw'ensi kutongoza Allah mu bwomu bwe. abantu bangi bamanyi mission ze zaleeta abazungu wano mu Afirika, mu Uganda, era bazisoma entakira. naye mission yaffe yatuleeta mu bulamu buno obw'ensi giteekeko essira. tahqiqu ibadatullahi wahda, kwawula Allah mu bwomu. kyava Allah yatugaa nti wa'budullah wala tushiriku bihi shay'a, musinze Allah mu bwomu, mumwawule Allah subhanahu wa ta'ala bijamii anwa'i tawhid, mu mitendera gyonna egya tawhid. tawhid rububiyya wa tawhid uluhiyya wa tawhid al-asma'i was sifat. wala tushiriku bihi shay'an, tekakutandanga n'ogatta ku Allah. mission yaffe okujja mu bulamu buno obw'ensi kwawula Allah mu bwomu. saba okusaasira n'emirembe bidde eri Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, eyajja n'ekyengero ekinene eky'eddiini ey'obusiraamu. ate era Allah n'amutuma gye tuli nga rahmatan lil alamin, nga kyakusaasira eri ebitonde byonna, eri abakkiriza n'abo abatamukkiriza. bu'itha ilayhim, yoyo Allah gye yatuma gye bali. kyovulaba yagamba Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ti la yasma'u bi yahudiyyun wala nasrani walam yu'minu bi illa adkhalahu Allahu an-nar. buli wensoma hadisi eyo nengifumiitirizaako, nfuna essanyu ate nenfuna okunyolwa mu mutima. ni Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagaa nti la yasma'u bi yahudiyyun wala nasrani, teri yagenda kumpulira mu umma eno awulira amawulire agankwatako nti natumibwa kabeere mu Yudaayo oba munaswara. walam yu'minu bi, kasitaka mutanda n'atanzikiriza, illa adkhalahu Allahu an-nar, kujawo nga Allah agenda muyingiza muliro. essanyu litufuna mu hadisi omwo kwe kubeera nga twayanukula omulanga gwa Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ne tubeera abakkiriza kye tuba tulwanirira ffenna mu bulamu buno obw'ensi okutuuka eri Allah nga tuli basiraamu. kyannaku kyamaziga amanene okulaba nga abantu baggweredde mu bukaafu, nga n'amazima bagamanyi ne balemera mu bukaafu. la yasma'u bi yahudiyyun wala nasrani walam yu'minu bi illa adkhalahu Allahu an-nar. muganda wange omusiraamu, oluvannyuma lw'okutegeera ebigambo bya Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, nywerera nnyo ku ddiini ey'obusiraamu. bakubiriza okutya Allah subhanahu wa ta'ala n'okwewala buli nsonga yonna etusembeza mu kunyiiga kwa Allah.
tubeere basiraamu abannamaddala. Era khutuba yaffe eno eriko omutwe ogugamba nti cream success, obuwanguzi obusembayo antakuna muslima, kubeera nga oli musiraamu. Tuli mu bulamu buno obw'ensi, abantu banoonya obuwanguzi, abantu banoonya okwesiima, naye okwesiima okwannamaddala okuli 100% kubeera nga oli musiraamu, kufa nga oli musiraamu. Yagamba Allah nti inna allaha astafa lakum ad-din, baganda bange abasiraamu Allah yabalondera eddiini, n'agikenenula Allah subhanahu wa ta'ala mu nzikiriza zonna eziriwo enfu. Fastafa lakum ad-din, n'abasengejjera Allah eddiini eno obusiraamu. Inna allaha astafa lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Okufa tekututuukangako, tojjulukanga n'ova mu bulamu buno obw'ensi okujjako ng'oli musiraamu. Yeyo success, obuwanguzi omuntu bw'alina okuva nabwo mu duniya muno, kufa nga musiraamu. Obuwanguzi tubunoonyezza mu duniya. Oyinaga kasita nfuuka memba wa parliament mba mmaze, kasita nfuna akayumba n'enkazimba mba mmaze, kasita ngula emmotoka mba mmaze. Naye success, obuwanguzi obwesinga okubanga bwa kitiibwa era obuwanguzi obwannamaddala kufa nga oli musiraamu. Inna allaha astafa lakum ad-din, Allah yabalondera eddiini eno busiraamu. Fala tamutunna illa wa antum muslimun, tekakutandanga n'ofa okujjako ng'oli musiraamu. Baganda bange, bubeere bulumi bwange eri ggwe nange, eri abantu bonna, okulaba nga abantu basiraamu. Bubeere bulumi eri bazadde bo okulaba nga basiraamu. Bubeere bulumi eri baana bo okulaba nga basiraamu. Bubeere bulumi eri mukyala wo okubanga musiraamu. Fala tamutunna illa wa antum muslimun, okufa tekututuukangako okujjako nga tuli basiraamu. Bwe buwanguzi. Olina wanaabeera mu duniya muno, fajamaa kullu ma fiha, n'akuŋŋaanya buli konna kalimu, ate nga teriyo agenda kukkuta. Duniya taliyo. Naye bali kwongera ebisanja, constitution ne bagikyusakyusa buli kiseera onywerere mu bukulembeze, naye nga toli musiraamu tolina buwanguzi. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ne bw'onookuŋŋaanya edduniya eno ne bakuwa ebitiibwa byonna eby'edduniya, anta maliku, naye banakufuula kabaka, naye banakuŋŋaanyiza essente eziri mu dduniya, naye nga toli musiraamu, tolina kyoliyiwa, nothing. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Byonna bye tukola bye tunoonya mu dduniya tubeere abawanguzi, twesiime tufune essanyu. Essanyu liri kubeera nga ofudde oli musiraamu. Oweetunulamu ddala muli okakasa nti ajal, okufa kugenda kukusanga nga oli musiraamu. Bw'otunuulira mu kitaawo gwe waziika, n'otunuulira bazadde bo be waakaziika, ddala baafa nga basiraamu. Kyova Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam kaana min akthari du'aihi, ezaali mu dduwa ze ennene ennyo ze yasabanga ennyo, yagambanga nti Allahumma ya muqalliba alqulubi wal absar, ayi Allah gwakyusakyusa emitima, mitima gyaffe gikyuka, emitima gy'abantu gikyuka. Erwaleero basiraamu, enkya si basiraamu. Naye yasabanga Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam naga nti Allahumma ya muqalliba alqulub wal absar thabbitu qalbi ala dinik wa ala ta'atika. Allah nkusaba onyweza omutima gwange. Asaba ebyo nabbi. Neffe tuli basiraamu ba season, tubadde basiraamu wano mu kusiiba omwezi ogwa Ramadan.
oluvannyuma lw'okulanga Ramadani nti eweddeko abantu obusiraamu ne babweyambulula oweetunulamu ddala success obuwanguzi obulina obw'okufa ng'oli musiraamu bw'otunuliramu ezzadde lyo okakasa nti oliva mu nsi lisigale nga siraamu. yagamba ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala am kuntum shuhada idh hadara yaquba al-maut idh qala libanihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahak wa ilaha abaik paka iri aya jeeko ma Allah yaganti wa nahnu lahu muslimun. Allah ganti mujjukira akaseera Yakub bwe yatuuka mu kaseera akava mu bulamu buno obw'ensi mu kiseera eky'okujjulukuka n'akuŋŋaanya abaana be obwali obweraliikirivu bwa nabbi Yakub yali ddiini. idh hadara Yaquba al-maut obweraliikirivu bwange naawe buli ku ki? tuzadde ne bakyala abatali basiraamu, tulina n'abakyala abakeera mu maka gaffe ag'abasiraamu ne bagenda mu kyaki nga bakutte bayibuli ne bagenda ne basaba ne badda. Musiraamu n'apalapalanyizira awo n'agamba nti abo wa ahlul kitaabi abatukkirizisibwa fala tamutunna illa wa antum muslimun. Yakub obwali obweraliikirivu bwe eri ezzadde busiraamu n'abakuŋŋaanya bonna bw'ati n'ababuuza ekibuuzo ma ta'buduuna min ba'di mulisinza ki we siriba? mugenda kusinza ki nga nvudde mu nsi ŋŋenda olumbe luntutte ŋŋenda nva mu duniya naye ma ta'buduuna min ba'di mugenda kusinza ki? baamuwa amawulire ag'essanyu fatabassama n'amwenya, baamuwa obuwanguzi ne bagaa tugenda kusinza Allah wo era yoyo Katonda waaba kitaabo gwe baali basinza naye baafundikira bagaa nti wa nahnu lahu muslimun, tugenda kusigala nga tuli basiraamu. baganda bange obusiraamu obuwanguzi success ey'ebbeeyi busiraamu kufa ng'oli musiraamu. kufa ng'oli musiraamu yali nabbi Yakub bwali bulumi bw'epeyini gye yali awulira okuva mu nsi kuleka zadde nga siraamu. obulumi bwaffe eri ezzadde kubalekera nga tetulina kye tubakoleredde. omuntu akaaba amaziga nga atunulira ezzadde lye nga talina poloti, talina bya bugagga, apartment tazirese. baana bange balibeera batya? sibazimbidde, sibakoleredde, mbalese muzigo. wallahi ekyebbeeyi mu byonna si kuleka baana nga buli omu alina poloti, wabula kubaleka nga basiraamu. abasiraamu teriyo kyabbeeyi nga busiraamu. twewuunya bwewuunya, okwewuunya okw'obulumi, okulaba omuntu Allah gwawadde neema ekyengera kino eky'obusiraamu ne bukya ku makyanga alokose n'alinnya akatuuti k'abalokole n'alangirira nze mutabani wa Saibu nzaalibwa mirembe, jjajja wange yali mujungute nnyo, nalabye ekkubo kulokoka. inna lillahi wa inna ilaihi raji'un fala tamutunna illa wa antum muslimun. okumanya tuli babi nnyo, obulumi bwaffe si busiraamu. abasiraamu batuuse ne ku ddaala erifumbiza abaana baabwe mu basajja abatali basiraamu bamikomba midaali, ne babaleetera abako nga si basiraamu ne babaaniriza era ne babagabayo ne bagaa nti lakum diinukum waliya diini, buli omu alina eddiini. abamu mulimu n'abasiraamu abalaba wali iyadhu billah ng'amadiini gonna ddiini. kyovula abamanyi b'obusiraamu baatuuka n'okulaba era tebaakirabamu bulungi, wabula nga kikolwa kya bukaafu bwennyini obuli direct wahdatul adyan. abantu okwekuŋŋaanyiza ku madiini agamu ng'olwaleero balaba ekibiina ekyajja mu ggwanga
mu nsi yonna ekya religious council ekigatta amadiini gonna. Omusiraamu atuula atya n'omuntu atali musiraamu ne bakubaganya ebirowoozo ku ddiini, so si mu kumusiramula wabula okuteesaganya ku ddiini zibaddewo zitya. fa wahdatul adyan, engatta y'amadiini laysat min aqidatina, tebeerangako nzikiriza yaffe ya busiraamu, kubanga fihi khaltun baina alhaqi walbatil, mulimu okutabika amazima n'obulimba. ebyo ze nabisoma eri mu 2:1 nga tusome Saudi mu akida nti okugatta kw'amadiini kikola kya bukaafu. Naye olwaleero osanga n'abantu abasomye eddiini abatudde nga bakubaganya ebirowoozo ku madiini gabaddewo gati, awatali gamba nti osiramusa otya, otuusa otya eri Allah ne obusiraamu. Baganda bange, bwali bulumi eri bannabbi bonna okufa nga basiraamu, bubeere bulumi gye tuli okubeera nga tufuna obuwanguzi obw'okufa nga tuli basiraamu. Ne bw'olibeera n'edduniya eno ng'ebitiibwa byonna ggwe obirina, ne bw'olifuga ensi eno min masharikiha wa magaribiha nga toli musiraamu, tolina buwanguzi. Obuwanguzi buli mu busiraamu. Naye Yakubu yakuŋŋaanya abaana be ng'obweraliikirivu kumukakasa agende eri Allah nga musanyufu okulaba ng'alese ezzadde nga siraamu. Fe obulumi bwaffe butateerawo baana bya bugagga. Olina obulumi okujjulukako okusigala nga oli musiraamu. Baganda bange, obusiraamu bala man aslama wajhahu lillah, oyo yenna yeewaayo ku lwa Allah, fa aslama, n'atongoza obusiraamu n'abwawula ne yeewaayo ku lwa Allah, n'akakasa shahada gye yakakasa nti ashhadu an la ilaha illa Allah ay la ma'budun bihaqqin illa Allah, teri asinzibwa mu butuufu okujjako Allah. Bala man aslama wajhahu lillah, ayeewaayo n'asiramuka ku lwa Allah, wa huwa muhsin, n'alongoosa okugoberera nabbi ye shahada ey'okubiri, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, wa huwa muhsin bitibaa'i rasul falahu ajruhu inda rabbih. Allah yagamba nti Allah agenda mumuwa empeera. Mpeera ki eyo baganda bange abasiraamu? Jana. Teriyo buwanguzi mu bulamu buno obwesinga Allah kuwa jana. Ne Allah tagenda kuwa muntu yenna jana nga si musiraamu, nga tabadde musiraamu. Beera musiraamu leero, obeere musiraamu enkya, obeere musiraamu wano wooli, n'okuva wano obeere ng'oli musiraamu. Beera musiraamu leero, ne bw'oba ofunye omulimu sigala ng'oli musiraamu. Abantu bafuna emirimu gye bakola ne gibajja ku busiraamu. Bamuwadde mbu ali eyo Kata, naye kampuni gy'alimu Kata, simemunye Bahrain, kampuni gye yafunye emugamba nti twagala wano abantu abatali basiraamu. Era nakubira essimu agaseeka nkole nti abaŋŋambye eitha okuleka obusiraamu n'okumpa omulimu. Beera musiraamu leero, beera musiraamu ng'ofuna omulimu, beera musiraamu nga ne bw'oba omaze ofuna omulimu oli musiraamu. Beera musiraamu mu kibuga muno mwoli, nga ne mu kyalo bw'oba ogenza oli musiraamu. Bangi muva mu kibuga ne mugenda ne musamira, nojja eno n'oyolesa obusiraamu. Bangi muli basiraamu balungi nnyo ku ttakuwa, naye nga muva ku ttakuwa temuli basiraamu. Beera musiraamu wano, n'oluvannyuma lw'okuva wano obeere nga oli musiraamu. Beera musiraamu leero n'enkya. Beera musiraamu mu Ramadani n'etali Ramadani. Naye Allah yasuubiza empeera n'agamba nti wa huwa muhsin bala man aslama wajhahu lillah, oyo yenna ayeewaayo. Musiraamu kwewaayo. Wa huwa muhsin, n'alongoosa engoberera y'okugoberera nabbi n'amugoberera, falahu ajruhu inda rabbih, Allah yamusuubiza empeera. Mpeera ki? Kuyingira jjana.
teriyo Allah gwagenda kuwajja nanga afudde si musiraamu. Teriyo Allah gwagenda kuwajjana kasita kakutanda nofa nga tuli musiraamu. Obuwanguzi bwonna kufa nga tuli basiraamu. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو البر وهو التواب الكريم. الحمد لله ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها المسلمون فأوصيكم بتقوى الله. زلموك بلا ميروك الله سبحانه وتعالى baganda bangu obuwanguzi bwonna buli mu kubeera nga tuli basiraamu. Tolina success gyogenda kufuna mu duniya muno Allah akujje mu nsi muno nga toli musiraamu. Beera musiraamu leero n'enkya, obeere musiraamu mu kibuga nga ne bw'oba ogenze mu kyalo oli musiraamu. Beera musiraamu ne bw'oba ofulumye mu ggwanga. Bangi abantu abagenda mu Amerika ne beerokosa olw'okuba bafunye emirimu, olw'okuba abazungu tebaagala nnyo busiraamu, olw'okuwangaalira ku mulimu obusiraamu abute. Shaitaani etuuka n'okulimbalimba abantu nti ogira okola wano emyaka 5 ng'olaga nti toli musiraamu. Bw'olimala ofunawo by'ofuna n'ozimba akayumba k'e Kampala olyenenya. Hal ta'rifu mata sayatika al-ajal? Senga Allah akutwalira mu mbeera eyo ogenda mugamba oti oba temulaba bannammwe be bazizza nga babajja mu Amerika e London mu Hong Kong wonna ne babaanirizaawo entebe nga bali mu keesi nga ne byabadde anoonye ebweru mu kkuba ekyeyo nga tabifunye. Obulamu bwo bwonna bubeere busiraamu. Ne bw'olifa mu duniya muno nga tozimbye ennyumba, ne bw'olibeera mu duniya muno nga tovuze emmotoka, ne bw'olibeera mu duniya muno nga tofuuse mufuti, kakasa nti oli musiraamu. Obuwanguzi kubanga oli musiraamu. Bw'otunuulira nno ebintu ebiwugula abantu ne bibajja ku busiraamu obyewuunya. Nafunye omukyala nga mugagga naye tayagala mbeere musiraamu. Bangi abatadde eddiini olw'abakyala, bangi abatadde eddiini olw'abaami. Ky'osuulawo okimanyi, teriiyo ssente mu duniya muno zigula busiraamu, teziriiyo. Teriiyo kitiibwa mu duniya muno kisinga busiraamu. Kyali kigambo kya Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, yagambanga nti nahnu qaumun a'azzana Allahu bil Islam. Ekitiibwa kyaffe Allah yatusitula lwa busiraamu. Kikumala bumaze obutaba mufti naye ng'oli musiraamu. Kikumala obutabeera amirul umma naye ng'oli musiraamu. Nahnu qaumun a'azzana Allahu bil Islam. Kitiibwa ky'abantu bonna kiri mu busiraamu. Famahma btaghayna bighayrihi, ebbanga lye tunaamalanga tunoonyezza ekitiibwa mu butali busiraamu, adhallana Allah agenda tufuula abawansi. Olwaleero senga obuuza abasiraamu lwe baata ekitiibwa ekyo eky'obusiraamu ne batamanya izza gye balina ey'obusiraamu, faataa al-kuffar, ne bafukaamirira abakaafu, ne batwala ebyama by'obusiraamu eri abakaafu, ne bakomberera abakaafu mu ngalo. Asbahu adhillah, bafuuka abawansi tebakyalina kitiibwa. Walidhalika yukutalun, battibwa, wa yusjanun, ne babasibanga teri ayogera. Nahnu qaumun a'azzana Allahu bil Islam, famahma btaghayna bighayrihi adhallana Allah. Ebbanga lye tunaamalanga tunoonyezza mu butali kitiibwa busiraamu, adhallana Allah. Muve mu kwambala amajubba, muve mu kwenya abantu, sigale nga tuli basiraamu. Illa ekitali ekyo tugenda kumalibwawo
tusibwe tufuuke abawansi n'abaana baffe bave ku busiraamu. Mutuuse n'okufumbiza abaana mu bantu abatali basiraamu ne mugaba abaana bammwe mu bantu abatali basiraamu. Ekitiibwa kyaffe busiraamu. Mukuume obusiraamu butwale nga kyabbeeyi. Kyali ekigambo kya Umar bwali bulumi bwe. Naye olwaleero abantu tebakyalina bulumi. Oli wayambala ejjubba alaba amaze naye eddiini obusiraamu. Bajjajjaffe baatukuumira eddiini eno ne tugituukako nga basiraamu. Olwaleero we tubusanze abasiraamu ab'omulembe guno ne mubujereegerera ne mutuuka n'okuwasa abantu abatali basiraamu ne mufumbiza abaana bammwe mu bantu abatali basiraamu. Obusiraamu ne bufuuka nga bwa wansi. Kitiibwa kyaffe busiraamu so si bitiibwa birala. Wallahi ne bw'olibeera ne ssente nga tuli musiraamu you are nothing. Ne bw'olibeera nga bakuyisa ebitiibwa byonna anta maliku gwe kabaka waffe anta raisuna gwe president naye nga tuli musiraamu you are nothing. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Tunulira nabbi wa Allah ayitibwa Yusuf. Allah yamuwa obufuzi n'amuwa okumanya n'agamba nti rabbi ay Allah kad ataitani min almuluk obufuzi obumpadde wa allamtani min tawil alahadith n'omanyisa n'okumanya okuvunula endooto anta waliyu fi dunya wal akhirah tawaffani muslima ay Allah nzitanga nga ndi musiraamu wa alhikni bisalihin onsinkanye n'abalongoofu. Ebitiibwa Allah yabimuwa. Yali kabaka n'asaba Allah byonna bimuwadde edduniya agirina naye alajja na Allah amutte nga musiraamu. Gwe ki ekikuluma ggwe? Obunnanfuusi obujjudde mu basiraamu n'enkwe ki ekikuluma? Tunulira nabbi Sulaiman. Allah yamuwa n'ayogera n'ebinyonyi n'ayogera n'ebisolo n'ayogera n'ebiwuka. Bwali obulumi bwe ng'effulungu lifunye okulumwa lisanze omukyala Balqis e Yaman asinzibwa avunnamibwa awatali Allah. Lyeraliikira ne lijja eri Sulaiman. Sulaiman yakola ki? Yatuma delegation n'ambeera ete omukyala oyo. Lwaki si musiraamu? Lwaki avunnamirwa awatali Allah? Yafundikira agambye ati omukyala mu bwakabaka bwabaddemu e Yaman atula ku nnamulonde ejjuddeko ebyobugagga byonna. Mwe mwenna abali ku nnamulonde ezituuliddwako nga temuli basiraamu. Tunuulira omukyala kye yaliko naye yagamba nti wa aslamtu lillah maa Sulaiman lillahi rabbil alamin. Yasiramuka neewaayo. Eyo ddiini busiraamu. Kati ebitiibwa abantu be bawozaawoza mu duniya temuli ekikulu kubanga tuli basiraamu. Beera musiraamu leero n'enkya. Obeere basiraamu mu makaago ne bw'oba oli wekka sigala ng'oli musiraamu. Ne bw'oba ogenze mu kyalo sigala ng'oli musiraamu. Baganda bange obusiraamu Allah subhanahu wa ta'ala nga mmaliriza okumanya yatusiimira ekyengera kino ekyeddiini ey'obusiraamu nga kyekyengera. Yagamba Allah nti alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum alislaama diina. Mbasiimidde obusiraamu n'enzijuza ekyengera kyange Allah nga mbajjuliriza mmwe kubeera nga muli basiraamu. Wa raditu lakum alislaama diina. Basiimidde eddiini obusiraamu nga yeddiini. Allah yatusiimira. Amadiini amalala ani yabasiimira ekyo kye baliko? Baganda bange eddiini obusiraamu kye kikulu ku byonna. Okumanya obusiraamu kikulu ku byonna. Kikulu n'okusinga abaana bo. Kikulu n'okusinga abazadde. Kikulu n'okusinga ebitiibwa bye bakuyita. Chairman w'omuzikiti, simanyi amiru division, simanyi amiru w'egundi, simanyi supreme mufti, supreme wati. Ebyo byonna nothing. Fanga oli musiraamu. Musigale nga muli basiraamu. Era bw'olabanga mu dduniya muno nga kyogenda okwambala kikuggyako busiraamu kyerekereze. Obwekyamani bw'omuzikiti bute osigale nga oli musiraamu. Obw'okubeera supreme mufti bute osigale nga oli musiraamu. Obw'okubeera president bute osigale nga oli musiraamu. Ne bakulimbalimba ebirala byonna bakwambaza amajubba bakusibe ebitambaala ebya green n'ebya bbulu n'ebimyufu naye nga kikuggyako busiraamu. Ebyo byonna bitosigale nga oli musiraamu. Omwana wa akuleetera kimbe yafunye omusajja omugagga agenda okugulira akamotoka ambuka primo weevuge
akuzimbira embwa ennyumba ennajeera naye nga toli musiraamu. Omwana ono omuwaayo afe ng'asisinkanya Allah mu busungu nga si musiraamu. Obusiraamu ye ddiini. Mbeewuunya nnyo mmwe abeeyambula engoye zammwe ne muzaala mu bantu abatali basiraamu. Mwe abatalina munansisi, abateesisiwola. Yayogera mu Qur'ani atusinga byonna n'aga nti innamal mushrikuuna najasun. Gwe ne weeyambula n'ozaala, ne weeyambula ne bakuzaalamu. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Temufanga temuli basiraamu. Abaana bammwe tebababuzaabuzanga n'ebitiibwa by'edduniya muno baffe nga si basiraamu. Walladhiina aamanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum biimaan alhaqna bihim dhurriyyatahum wama alatnaahum min amalihim min shay. Abagoberera obukkiriza obusiraamu ne bafanga basiraamu, alhaqna bihim dhurriyyatahum, ezzadde lyabwe tugenda kubasinkanya bonna babeere mu jjana. Towulira bulumi okubanga abaana bo bali mu muliro, okubanga bazadde bo ba mu muliro nga ggwe oli wa mu jjana. Obwo bulumi tebukumala. Okulaba nga abaana bo ba mu muliro nga ggwe oli wa mu jjana, gw'osigazza onywa ez'obusiraamu naye abaana owasa omukyala ne mubagabana bali n'abatwala naawe n'osigazaako abalenzi. Towulira bulumi. Obwo bulumi bw'ofiirye nga bwo bwamu obutonotono, waliwo obulumi obusinga obwo nga bwa jahannama. Teriyo bulumi businga bwa jahannama. Teriyo bantu bagenda kukaabira mu muliro ng'abantu abaafa nga si basiraamu. Balikaaba nnyo, balyaziirana nnyo nga bali mu muliro, ate abo abaakomba ku kyengera eky'obusiraamu ne bamala ne bakyeyambula ne bafa nga si basiraamu. N'obukaafu busingagana. Omuntu Allah gwawadde obusiraamu fa asbaha murtaddan, ne bukeesa ku makyanga obusiraamu abweyambudde, n'alokoka n'akatulika alikaaba amaziga agatagenda kukoma. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Warḍa Allahumma an arba'atil khulafa'il mahdiyyin hum Abu Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa jami'is sahabati ridwanullahi alayhim ajma'in. Allahumma izzil islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikin wa dammir a'da'ana wa da'a ad-din. اللهم انصر من نصر الدين. اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا على الإسلام قائمين حتى نلقاك برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم توفنا مسلمين، اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اصلح الشباب المسلمين واصلح النساء المسلمين. اللهم اصلح الشباب المسلمين واصلح النساء المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم كما جمعتنا في هذا المسجد فجمعنا في جناتك الفردوس إنك ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وصلى الله وسلم والحمد لله رب العالمين.